Kabutazi temujitya naye nga tubagamba nno tuli wano Kigwera naki tugenda maaso mu mpaka za Gold Ama omuntu awangula ekyupa eyo agenda kuba gitwalira ku mwami n'omukyala era nga tubaga tusumuludde wano tuli wone Bukene TV asante tangawizi tea Joyster Fashion Store wewala baguze Gold Ama era mbebalire ddala katugenda kutandika ekyupa ngitaddeyo ngenda kuwangulwa omwana w'omwana mulenzi kati kyetusumuludde yendongo kyetusumuludde yaki Fashion Store wangituka kwa lunyine walino fule chewetaga katukirite Gold Ama sumurura kustaji mawanda kustaji Abagamba mukyala muwanike andana abale emikono ekyo bannaye nyowe babale baliwo abasinze muwando bala twagala bawangula ekyupa ya Gold Ama bulungi omukyala bebawanise ali ababaze omukazi kakati twagala abamwami muwanike bamba bangudde ki naye ffe tulina demokrasi mu kampuni yaffe ya Gold Ama n'omwami ngenda mu ekyupa entono kikyekyo tukibeera naki leetayo ekyupa entono awo nsinyoloja leeta ekyupa entono omwana muwala wangudde ekyupa enene sooka otubuzeeko nyabo gye baleko nyabo bakuyise mukyalani ndi Salongo Jingo katandika tuli Kigwera Kereya yakuwasa ebireke komaawo owawunda ekyupa ya Gold Ama omukulu n'omuzindaalo padde sinya gye baleko bakuyise mukulwane Alex wetuva wano tugenda kubaala naye soogenda ku Kevin Bandi Jingo maze okulabika nti onyumirwamu wano kadansi bulungi nnyo oba ku Citizen wali n'obumulamu muhamba mwebale nnyo kaka tugenda mu badansa baffe be twakuleetedde okukakasa n'emikolo gigenda maaso dijje tuzeeyo mwebale nnyo tukyagenda